Ekituufu Dady Teyankozesa. Dady Teyankozesa. Nsaba kunsonyiwa. Mami nsaba kunsonyiwa naye Ekituufu Dady Teyankozesa. Bino byonna mbikooye. Byonna byeboogera byajja katanda. Simanya nga neebase nankwata ku mabeere. Tabikolangako. Kalibala akimanyi kubanga yajjanga okungolako interview nga nze bye baŋŋamba ndaba byenswaza nga saagala kwogera kati atuuka ekiseera takyagala kunkolako interview. Olaba n'ekirala essaawa ya leero mami takyagala nsule waka anzigalira ebweru bwemba nga saagala kwogera byaŋŋamba anzigalira wabweru tayagala kunsigulira. Nenga Dady nsaba kunsonyiwa. Bino byonna mami yabitandika ate nze saamanya nti bijja bbaawo ebiti. Mami yandeetedde embeera eno. Dady nsaba kunsonyiwa. Kimanyi gy'oli si walungi. Nawulidde mami agamba agenda kuggyayo Dady. Naye agamba ssente ezimugjayo. Mami n'atugamba tugambe Dady waffe ayingira mu kisenge ne bahavinga ne sexual intercourse. Ne ngamba mami ebyo si bituufu, Dady tabikolangako era simulabangako ng'abikola. Mami n'ankuba oluyi n'angamba tomanyiira gano amaka si gago ate si ga kitaawo. Ebintu byogere nga we mbigambye ate ngenda bakwata ne vidiyo. Kati naffe ne twogera nga mami we yali atugambye okwogera. Sisobola kutambula kuva mu geeti kweyongerayo wabweru. Sisobola kuva waka kweyongerayo wabweru. Ate wali luneeno mami lwe bamusanze ku Nasa Road. Omutima gwange gwayongedde okutya. Mpulira ng'ebweru ntyayo. Buli kimu nkitya kati. Ndaba nga bwe mba ntambudde mu bantu basobola okunkuba. Wano we nabusanze ku TikTok naye nga si akawunti yo. Kitegeeza bwe mukuweereza obuweereza omulala. Kimanyi nsobola okuyimirira naawe ne mbaako kye njogera nga nkyogera nga nkigamba abantu naye simanyi bwe nnaakigamba abantu. Ngenda kubeerawo ntya kuba oli maama wange ne bwe nnaakola ntya ye maama wange. Bino byatandikibwawo ye. Tebagenda kukkiriza ate tebasobola kusonyiwa mami. Nze mba njagala bino biggwe nga tewali na muntu n'omu atwogerako. Mami bamugaana okudda mu mawulire naye sibo mami yazzeeyo mu mawulire ne yeetonda mbu n'okwetonda. Guno gwe mulundi oguzangamba ebintu bya nnaku 3 biggwe nga nze manyi kigenda bbeerawo just kaseera buseera naye wamma gw'olaba ne we mbeera nga ndi waka sikyayala. Sirina mboozi gye nnyinza kunyumya na muntu. Kino kibeere kyange naawe. Mami alina bye yali aŋŋamba mu kusooka ng'omuntu nga bino tebinnabaawo. Ne mpuliriza ne nsirika ne mpuliriza by'aŋŋamba. N'aŋŋamba tugenda kukola tutya okubaako naye kalolaba mbikooye mpulira nga nkooye nkaaba buli kadde
buli wembeera mba nkaaba, buli wembeera mba nkaaba, mpulira ng'embeera ensuseeko siina kyakola ate nga kirina okumala okuggwa. Dadi bw'akomawo agenda kuŋŋamba atya? Ngenda mugamba ntya? Wamaliya mukugambye essimu ya Haji leero mbadde tugirabye direct byonna. Ew'omukyala gye tubadde ewa minisita tutidde n'okutya. Wuliriza, mbu Haji it was 400M. Omusajja mugagga, kati for information kiraga bagamba kituufu y'omusajja mugagga. Ebyaddala y'omusajja mugagga. Just Zuula yamusoma katabo, tulina kye tuyita okusoma akatabo. Nti Zuula alina enkola ye gy'abadde atera okukola. Mwakyangira abasajja. Nti takukkiriza omuzimbire ku poloti gwe gy'oguze. Era yamugamba Haji nti abaana bo bajja kunsumbuwa. Nze saagala kubeera mu bintu by'abaana bo. Mbadde nsaba nze onzimbire wano ku poloti yange konsanze. Nze eri saagala kubanga Haji yali already atandise okumupulaningira. Era awo we yatandikira mpola era ekyaddirira nga munnange ng'atandika okumuzimbira. Eyo kweyo poloti gye tuli mu kwogerako ng'amuzimbira kabadde kakodyoke. Kakati tuddeyo ku nsonga za Mariam. Bwe bakyankalanamu kati laba ono omusiru bwe bya Mariam bijjira kijja kigwa mu mboozi, tekimanyi na weevudde, tekimanyi na bye tuliko, tekimanyi na lwaki tunyumya bino ebintu, kidduka batukana kiblocking. Kakati nga tukola ki? Ebyo nga biggwa nga Haji addamu